Oluvannyuma lw'ensala ya Electoral Commission eyagenda mu maaso n'esazaamu okuwandiisibwa kwa Honorable Mathias Walukaga, client waffe yatuwa obuvunaanyizibwa obw'okujulira ensalawo ya Electoral Commission kubanga twali tugiwa ekitiibwa naye nga tetukkirizaganya nayo kubanga yali nfu mu mateeka ne mu buliwo, era nga olunaku olwaleero kye tukoze kwe kujja kuteekayo okwemulugunya kwaffe obw'okujulira eri kooti enkulu High Court nga bwe kirambikiddwa mu mateeka. Ensonga ze tusimbyeko okujulira kuno nyangu nnyo. Ekisooka nti Electoral Commission yamenya amateeka bwe yagenda mu maaso okusalawo ku mpapula z'obuyigirize. Obugayaavu buba bwa mulamuzi oyo abeera ali mu musango, naye tetulowooza nti ku mulundi guno tunaafuna omulamuzi omugayaavu. Katonda ajja kutuyamba batuwe omulamuzi agoberera amateeka. Amazima gali nti omusango ogulinga guno gwe tuleese guweebwa obudde bw'amangu. Kyova olaba gwo ne bwe baba bakuwadde summons nti teekamu okwewozaako okwo bakuwa ennaku 3. Omulamuzi ayimiriza emisango emirala gyonna n'awulira guno. Omulimu ogwange obuvunaanyizibwa bwange bwakuwa biragiro eri balooyazi bange era kye bakoze olwaleero nga bawakanya n'ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda. Akawaayiro ak'enkaaga akasemateeka wa Uganda ke kamuwa obuyinza okuwulira emisango ebbanga lyamala nga tannaba kulangirira awangudde. Kitegeeza waliwo ebikyamu bye muliko eyo bye mukola. Mwami by'Abakama weetereze. Tuzze wano banno bakuyamba abalamuzi bajjewo ebyo ebikyafu bye muzze nga mukola eyo mu Electoral Commission.